Aliko kinana munana kateze munana chapasa. Onako olwaluli olwokutaano twatunulira ensonga eziwerako. Etuga nti ekintu kye tuyita ekirooto kibanga omuntu okukusunirako ku gy'ogenda oba ky'ogenda okubeera nga ge makulu ag'okubeerawo okwo. Waliwo abantu abamu abalina omukisa okuzuula n'okutegeera ebintu bino nga bukyali oba nga bakyali bato. Era ekyo Katonda bw'akikuwa gwe ebibyo biba birungi. N'ozuula ekyakutondesa, n'ozuula ekirooto kyo, n'ozuula kwegamba emmunyeenye eyo, emmunyeenyeso. N'okizuula nga bukyali, ebibyo biba birungi. Tugenda mu maaso. Bw'ozuula okuyitibwa kwo, n'olaba obulamu bwo mu birooto, naawe kennyini oyinza okulwawo okukkiriza nti yeggwe olw'obunene bw'ekirooto ate n'olw'embeera ggwe gy'olimu etasanyusa. Engeri yokka gy'osooka okutegeera nti okwo kwe kuyitibwa kwo, ebiseera ebisinga si kyangu kukkiriza olw'embeera enzibu. Yozefu ateekwa okuba nga yeewuunya nnyo okulaba ng'ali mu kinnya kyokka ng'ate yali asoose ku kiroota. Ebifo mwe tukulira tebatera kutegeera kye tuli, era we wava n'enjogera egamba nti nnabbi taganja waabwe. Abantu abakumanyi bafuna endowooza ku ggwe ne bamala n'okusalawo obuwanvu mu nkulaakulana bw'oyinza okukomako, ne ky'osobola okukola ne ky'otasobola. Abantu abo baba balowooza batumanyi nnyo, era bangi abawuliriza ennyo abantu baabwe tebatera kukola binene, anti buli ky'oba oyagala okukola bakugamba nti ekyo tekisoboka. Kyokka nga tebasinziira ku busobozi bwo oba kuyitibwa kwo, wabula basinziira ku ekyo gwe kye bakumanyiiko. N'olwekyo engeri gy'osobola okwongera okukakasanga ddala ekirooto kyo ky'olina kiva eri Katonda kwe kuba nti kisinga n'ekyo bakadde bo kye baalowoolereza, kye bakulowooleza, oba ggwe kwennyini ky'osuubira. Ebirooto byo bibeera binene nga naawe nnyini byo tobikkiririzaamu olw'embeera gy'olimu. Akantu ke nasomyeko eggulo akanyumidde. Oli yagaye nti bw'oba oweereddwa omukisa oli ku kanaayo kyani kalabba bakutadde emmundu maaso, olinaga nti sabayo ebintu 3 byokka bw'obiti by'oyagala omalirize ndyoke nkubattula ekyasi. 3 byokka bimenye, nkuwa omukisa obimalirize ebyo 3 nkubattula ekyasi. Osaba ki? Bintu 3 bwe biti nga gwe mukisa gwe bakuwadde. Bw'omaliriza ebyo awo ne bw'ogenda bebyo 3 byebiriwa. Era bw'oba obirowoozezzaako kiki ekikuganya okubitandikako kati? Engeri gy'osobola okwongera okukakasanga ddala ekirooto kyo ky'olina kiva eri Katonda kwe kuba nti kisinga n'ekyo bakadde bo kye bakulowooleza oba ggwe kennyini ky'osuubira. Ebirooto ebyo bibeera binene nga naawe nnyini byo tobikkiririzaamu olw'embeera gy'olimu. Awo we twakomye olunaku olw'eggulo. Tweyongereyo mu maaso. Ekirooto ekyo ogenda okukifuna nga kyawukanira ddala nnyo n'embeera mw'oli. Okugeza, oyinza okuloota ng'otambula amawanga ng'osisinkana abantu abakulu ddala ab'obuvunaanyizibwa ensi beewa ekitiibwa, kyokka nga ggwe w'oli ne ka paasipoota tokalabangako nga n'Olungereza tolumanyi. Ekirooto bwe kiba kiva eri Katonda, ensi tesooka kukikkiririzaamu.
oyinza okugezaako emirundi gyonna egisinga nga bakugaana n'okutuuka n'okulowooza nti oba oliawo oli mulalu kubanga by'olaba teri abiraba ku bantu bonna abakwetoolodde. Naye waliwo omuvubuka eyakola omukutu gumunyumiza wala oguyitibwa WhatsApp n'agezaako okuguguza bannannyini mukutu ogwa Facebook ku ssente ntono ddala ne bagugaana. Naye wuuno wano juzi mu myaka gino egyakugize ab'omukutu gwa Facebook baasalawo ne bamulumba ne bamugaa nti omanyi oyo WhatsApp mutuwe ne bamugula ku buwumbi obuwere 16 obwa $. Oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu bayitirivu mu nsi abaali bagwettanidde nga kyali kitadde Facebook n'ebiseera byayo eby'omu maaso mu matigga. Kale ebiseera ebisinga bwe bakugaana okugenda mu maaso ekiseera nga kituuse ate bajja kukwegayirira okukusembeza. Tugende mu maaso. Kale n'olwekyo obutategeera n'obutamanya kuyitibwakwo oba obutazuula kyakutondesa bikuleetera okusigala mu mbeera emu obutagivaamu. Sooka olindeko. Okay. Okubeera mu mbeera emu obutagivaamu nga tokula era nga teweegasa gwe kennyini n'abakwetoolodde. Okuyitibwako kukwawula ku bantu bonna abalala. Nga bw'olaba bakadde baffe bannaddiini bwe baawulibwa ne mu nnyambala. N'okuyitibwako kukwawula ku bantu bonna ne kukujja ku ndowooza zaabwe n'ogoberera emmunyeenye ey'obulamu obw'obutonde. N'olwekyo bino bikwate onaabyejjukanyanga. Tosobola kubaako ky'otuukako mu nsi nga tomanyi gy'olaga. Ekintu kyokka ekikuyamba okulaba gy'olaga kye kirooto ekiva mu kuyitibwako. Ekirooto kikuwa endagiriro y'entuuko yo. Omanya gy'olaga ne w'oteekwa okubeera mu bulamu. N'ekirala, ekirooto kikuwa ebiruubirirwa by'oteekwa okutuukako nga bw'osemberera obusukkulumu bwo. Awatali kirooto ekyo ogenda buli gy'osanze okola buli ekikujjidde. Naye ekirooto nga weekiri buli ky'okola kiba kya nsonga ddala. Era buli lw'oba nga tomanyi kirooto kyo buli kintu kibeera kituufu gy'oli. Tweyongereyo maaso. Ekirooto kikuyamba obutakozesebwa bantu. Era osobola okwawula akukozesa obukozesa n'akuyamba okutuuka gy'olaga. Ekintu ekisinga okukaluubiriza obwongo bwaffe kwe kuba nti abantu abasinga bambi tebamanyi lwaki weebali ku nsi kuno. Bali ku mmere ya leero yokka. Ffenna tulina okuzuula okuyitibwa kwaffe kubanga eno y'empagi ekusobozesa okwegasa n'okugasa abalala mu nsi. Akati wulira kano. Ekirooto ekyo kikuyamba n'okukuuma obulamu bwo kubanga obeera olina ky'oyaayaanira okutuukako era weesanga nga gwe kennyini weekomako ku bintu bingi ng'obutanywa nnyo mwenge, ofuba okulaba nti okola dduyiro, ofuba okulaba nti osoma nnyo, teweetabaataba mu bintuntu, obutaba mu bifo bimu era n'ebintu ebirala nkuyanja ebyali kusudde mu buzibu n'otasobola kutuuka ku buwanguzi bwo. Ako kakulu nnyo. Bannanga omuntu alina ekirooto atambula yeegendereza. Ng'alina ekintu ky'abala, omanye ekizibu kyaffe tetukuba pulaani. Naye omuntu naga nti mu myaka 5 nina kye njagala okukola kiri nti ye. Naye ekyo naakituukako ntya nina okubeera omwegendereza entambula yange okuva wano okutuuka wali. Weewale kino, weewale kiri. Tomala gajirooti, tokolooti, tobeera mu bifoofofo bikyamu, tebakuyoola olw'ekirooto kiri. N'olwekyo kankiddemu.
nti ekirooto kyo kikuyamba n'okukuuma obulamu bwo, kubanga obeera olina by'oyaayaanira okutuukako